Nabavuddeko dda. Kale tugenda tandikira tusandikire nduza ne Didi ono. Producer Didi. Didi yavaayo emabega awo. Mu kuvaayo n'alangira nga balina akawuka akalindireeta obulwadde bwa mukenenya. Era ndowooza omanyi ebiseera ebisinga abantu bonna abavaayo okulangirira kubeera kumotivatinga nakuzzaamu maanyi abalala. Naye n'ekirowoozo kyange nti bonna ababalira Didi ensonga eno, Didi yali teyali ready nga ye omuntu. Temwayamba Didi kusooka kuovercominga kyali kifuke kya bulijjo okusobola okuyamba abalala. Kyova katutuuseeyo eno gye mugamba nti mwagala namutwala mu ddwaliro. Kirungi Saymore okuvayo n'agamba nti bannange ndi bwe nti era yenna ayagala obuyambi okuva ku nze. Omuntu agaba obuyambi alina okuba nga ye talina buzibu. Bw'aba alina obuzibu tebulina mmulabika oba nga yabuyitamu n'abovercominga. Kyova olaba nti bw'ofuna ekizibu oba kusindika ku yali ayise mu kizibu gyagamba ekyo kya bulijjo tujja kiyitamu tugenda kukola bwe tuti. Kati bw'omulaba olina kubeera kifaananyi kya ssuubi. Alina bba kifaananyi kya ssuubi eri oyo eyo newcomer nti oli mu kaseera nga yeekyaye agamba nti banenze mundeke enfe gye bamutwale ne bamugamba nno munnange oyagala kwetta naye katukutwale ewago. Ninagamba kati wategedde ddi? Tinategedde wiiki ewedde. Okimanyi nti nze nategeera mu 95. Obwana bwawe nti nze abange no nali sinnabazaala. Nziza abasajja bakulu. Gw'okaba bakuleka bwana bwogenda naga nze no kakati nina nali sinnabazaala. N'otandika okulaba nga kyobadde olabanga ekinene kitono nnyo naawe n'otandikirawo n'okola ki. Kitegeeza nti Didi balina yenga ye omuntu okusooka okumulaga nti Didi obulamu busobola okweyongerayo nga temunnamuleeta mu kamera kuyamba balala. Kuba naye yali alayika akyetaaga obuyambi. Nina ekintu kye naba Didi lwe baamuwa ssente yejjuma mulokole lwe yamuwa. Didi n'akaaba nga doesn't look like nti amuwadde ssente yamukaabizza naye ng'ekimuyitaayitamu kyekimukaabya. Kakitegeeza nti naye yennyini tanneeteekateeka kukola ki kuyamba balala. Kakati nga temunamutwala mu zirihabu zammwe musooke muyambe Didi arecoveringe nga ye omuntu. Sinakindi mugenda mutta. Looks very disturbed. Ekyo nkibagamba. Kubanga ekisooka yavaayo publicly n'ayogera. Obulwadde obuli kale ng'obwo obugwa mu ttulubeeri obulwadde obutawona. Ekituufu tebuwona. Olina kuwona mwoyo. Thank you. Omwoyo gwa Didi tegunnawona. Wakati awo benna budi besaagala kuleeta ku mpewo. Saagala bireeta. Naye nze Saymore waliwo ebintu byetagala kwogerako most especially naddala ebikwatagana n'obulamu ate naddala nga biri ku mpewo. Story ya Didi first time we yajja ng'agamba nti akizudde. One thing is nganze ng'eyajjanjabako ku bantu abalwadde the way he looked like sikirifaringako lwaleero nasisirikira because tomala gwogera ku bulamu bw'omuntu era naye akyogera olwo lunaku. Didi yagamba obulwadde bwali bwakamukwata yaka finding out nti mulwadde. Didi yali yaka finding out nti mulwadde. Nze namusange wa gift of cuddle. Era ng'osobola okitegeera. So mumumanyi obulwadde buno butuukira omuntu otuuka nga ofaanana nga because twalina ekifaananyi when he was okay and then ne bwali ate ng'agamba abadde yakalwala. That was a total lie. Ate period gye bamufuniramu yali mu public ndala nnyo. Ekintu kyotadde mu public kirala nnyo. Kyetaaga by the time olaba nno ng'ovudde ku bulwadde abantu abavaayo mu public ne bajja nezibeera relationship status n'asalawo n'agamba nayawukana n'omwami wange. Tuba twashuminga nti omuntu oyo ahiirinze. Otegedde bulungi. Era mu byonna by'onyumyamu nga bikuli mabega. Gw'onyumiza yagamba oh sorry no it is okay. Ebyo nabiyitamu byakola. Ojjukira era statement gye wakola ku gundi ku nsonga y'omwana wa
yani oyo wa even lago yali ya chosen Becky nagamba ola public yetaaga waliwo example y'ekintu kyaweerako nogamba abantu tebeetaaga kulaga bigenda mu maaso beetaaga kuwa bujulizi public terina sympathy public erina jjuwa bujulizi byonna be bandigambye mu state gy'olimu imweyo state mwoli nga goli eri olatabula singo gakale wano nayitawo tegedde naye naawe tonnayitawo babyogedde kakati tujja omumalizanga obwongo ekyamaliza mbulabikanga obulalu naye nga lwaki nti twamuleeta mu kintu kyateetegekedde kubeeramu ndowooza omuntu yavaayo nayogera publicly era ffenna gwe tuweerako ng'example maybe this generation is MC Cuts Cuts agenda ovaayo Cuts yali awonye tolina kyosobola mumugamba tewali kyogera mugamba kyatamanyi kyatawulirangako akiyiseemu lumukubye ku buliri n'avaayo n'atambula kakati tewali kipya kyogenda mumugamba nekiyinza oba Didi lwono lusoose omukuba olusoose omukubako ku ndirina nze recently twali tulaba TV eyo Cuts n'akolola like ne bamuggyako nga bwe banajjako ekifaananyi nga oli akolola nnyo omuntu gwe nali naye n'agamba ne Cuts nno yawona because now yavaayo kati tekyali public secret naye olinze waliwo show gye naliko Cuts ng'akwata mic n'akolola n'alowooza ndoza nakola n'adduka ku stage n'avaako naye buli omu yasigala yeewuunya kiki so tumalirize bwe tuti oyimu empozi yani oyo Emma Carlos muyambe Didi kubanga mwasala mukole ate mbabuulire teri kintu kambabulireko ku example eyefaananyirizaamu obulalu nga oyina omuntu eyakoze ekintu mu lutalo at least fena we've been there nga mulina omuntu gwe muyombagana naye ng'ogezaako omuntu omubuulira your point but the person is not getting your point agezaako okufuula omusiru ontegeera kati omuntu ayagala okufuula omulalu kati wano nze kambabulireko Didi is not mad simula wakati ekisooka ekisudde Didi eddalu muyita eddalu waliwo akazanyo ka ssente awo ontegedde bulungi kakati because kyagezaako okuexpress nga tebaagala kukyanderstandinga bamufaananya okubeera omulalu kati ekyo kigenda omutabulira ddala trust me you kyekigenda omutabulira ddala kale tugende wa Mama Tuusu awamu ne Spice Dana basimbudde buto